bakutandika kusinza njagala okubajjukiza nti olwaleero ekigambo kigenda kutulisibwa omusumba Mugwanya. Katwewombeeke bannange. Mukama Katonda omulungi, okwebaza okuba nti otukuŋŋaanyizza wano olunaku olwaleero, otuleese mu maaso go okusinza n'okugulumiza. Era tusabira mikwano gyaffe abatalina kwegattako, Mukama obasobozese bajje wano batwegatteko tusobole okusinza n'okugulumiza erinnya lyo. Ebyo tubisabye nga tuyita mu mwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama Katonda omulungi atuleese wano olwaleero okumugulumiza ku lunaku luno olw'Omwoyo Omutukuvu. Waliwo oluyimba olulungi ennyo olutera okunyumira bwe mba ngenze mu masinzizo ag'enjawulo nga lugenda nti Mwoyo Mutukuvu bw'ajja siyinza kusigala nga bwe ndi. Naye olwaleero lwe lunaku olwa Mwoyo Mutuukirivu lweyakka ku batume nga bali mu kisenge ekya waggulu. Mpozi mmwe abawangaalira Ebungereza kye mwandiyise loft. Nga beekwese bali mu loft beekwese. Naye Mwoyo Mutukuvu n'ajja n'ateeka ennimi z'omuliro ku mitwe gyabwe. Naye nkakasa nti olunaku olwaleero luno nga Mwoyo Mutukuvu azze n'atuteeka ennimi ez'omuliro ku mitwe gyaffe, tetugenda kusigala kye kimu. Tetugenda kusigala nga bwe tuli. Era nsabira mikwano gyange mwenna abalala gye muli, nammwe Mwoyo Mutukuvu olwaleero ngasse muleme kusigala nga muli kye kimu. Kati nga bwe mbategeezezza nti omusumba Mugwanya ajja okuba nga atuliisa ekigambo, tumwaniriza nnyo, ate ebigambo omusumba Mugwanya byatera okunyumya biba binyuvu nnyo, ate nga biba nga birina guidance okuva ewa Mwoyo Mutukuvu. Mu kaseera kano kansabe abooluganda balubega batandike okutukulembera ne oluyimba olutendereza olusooka. Mukama abawe omukisa nga muwuliriza. Sanyukira ekigambo kino, Yesu Mukama atwagala nnyo, alina bingi ebisa nga nti nze nkwagala, anjagala nga kitalo njagala, anjagala olw'ekisa kye nange era mwagala. Bwe ndinyonoona ne mwerabira, Yesu ntandeka kuwula ddala, ampita mangu okumweyunaye, era nzijukiza okwagala kwe. Anjagala bakitalo njagala, anjagala olw'ekisa kye nange era mwagala. Yesu kikye kyakujagaza nze, anjagala nga kitalo kunjagala, anjagala olw'ekisa kye nange era mwagala. Anjagala nange mwagala ye,
yanka kunsi olw'okwagala kwe, kwagala kwamuleta ku muti. Yesu atwagala ffe bwagazi, anjagala, anjagala, nga kitalo kunjagala, anjagala olw'ekisa kye, nange era mwagala. Katuwulire ekitundu ekisooka. Mukyala Kayiga kwoli? Hello, mumpulira? Mwami Kalanzi, ndi muted. Okay. Ekitundu kyaffe kivudde mu bikolwa by'abasibe, Acts chapter 2 verse 1 to 13 ne Acts 19 2 to 4. Ebikolwa by'abatume essuula 2 okuva ku lunyiriri olusooka. Mukyala Kayiga oyinza okusooka n'oggyako TV? Sirina TV ewange, sirina TV wendi, sirina radio, wali so quiet. Okay. Ataddeko TV oba alina ekintu background noise tukwegayiridde. Ntandike? Tandika. Ebikolwa by'abatume essuula 2 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'e13 ne 19 2 Awo olunaku lwa Pentekooti bwe lwatuuka, bonna baali wamu mu kifo kimu. Amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi, ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde. Ne kulabika ku bo ennimi ng'ez'omuliro nga zeeyawuddemu. Buli lulimi ne lutuula ku muntu. Bonna ne bajjula Omwoyo Omutukuvu, ne batanula okwogera ennimi endala, nga Omwoyo bwe yabawa okuzoogera. Waaliwo omu mu Yerusaalemu Abayudaaya nga batudde, abantu abeegendereza abaava mu buli ggwanga ly'abantu wansi w'eggulu. Okuwuuma okwo kwe kwabaawo, ekibiina ne kikuŋŋaana ne kisamaalirira, kubanga baawulira buli muntu nga boogera mu lulimi lw'ewaabwe. Ne bawuniikirira bonna, ne beewuunya nga boogera nti, laba, bano bonna aboogera si Bagaliraaya? Era kiki ffe buli muntu okuwulira olulimi lwaffe lw'ewaffe gye twazaalibwa? Abapaazi n'Abameedi n'Abeeramiti n'abaali mu Mesopotamiya, mu Buyudaaya ne Bakapodoniya, mu Ponto ne mu Asiya, mu Fulugiya ne mu Pampuliya, mu Misiri ne mu nsi ez'Olibowa eziriraanye Kuleeni, n'Abaluumi abagenyi, Abayudaaya n'Abatuufu, Abakuleete n'Abawalabu. Tuwulira bano nga boogera mu nnimi zaabwe eby'ekitalo ebya Katonda. Bonna ne beewuunya, ne bagamba, ne babuusabuusa nga bagamba nti, amakulu gaakyo ki kino? Ne balaba, naye abalala ne babasekerera, ne babagamba nti batamidde omwenge omusu. Olw'E19 essuula 2 okutuuka ku Lwokuna. N'abagamba nti
mwaweebwa omwoyo omutukuvu bwe mwakkiriza. Ne bamugamba nti nedda, n'okuwulira tetuwuliranga nti waliwo omwoyo omutukuvu. N'abagamba nti kale mwabatizibwa kuyingira mu ki? Ne bagamba nti mu kubatizibwa kwa Yokaana. Pawulo n'ayogera nti Yokaana yabatiza okubatiza kw'okwenenya, ng'agamba abantu bakkirize agenda okujja ennyuma we ye Yesu. Ekitundu kyaffe kikomyawo. Katwewombeeke tuwulire ekigambo okuva ew'omusumba Mugwanya. Twebaza Katonda olwakuggulo lya leero neyanziza omukisa ogumpeereddwa okugabana ekigambo gye tuli. Fesi yange gye tuli. Neebaza Mukama olw'ekikyakola mu bulamu bwaffe mu buweereza obwo. Eddakiika nnyina ntono nnyo njagala nzikozese bulungi. Sunday to celebrating Pentecost Sunday. Twebaza Katonda byandika ebisomeddwa eri obulamu bwaffe. Nzikiriza nsaba esaala ne bwe baya ddakiika emu. Kitaffe omulungi nkwebaza olw'akaseera kano. Leka obulungi bwo bulabisibwe eri obulamu bwaffe, leka okwagala kulabisibwa eddakiika tunaamala mu kigambo kyo. Leka kigase obulamu bwaffe, kikyuse obulamu bwaffe, kimuse obulamu bwaffe, kinyweze obulamu bwaffe, obulamu bwaffe buzibe bujja. Kabona omwesigwa nannyini buyinza okuggyako omwoyo omutukuvu kukole enjawulo mu bulamu bwaffe. Tukujjukira bujjukizi naye kukole enjawulo mu bulamu bwaffe kaakano. Tukugulumiza Mukama mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Nyongera okuba lamusamya Mukama waffe Yesu neyanziza n'abategeka kino okunzikirizamu okwogera gye tuli. Pentecost Sunday kyenzikiriza nti tubadde oba wabaddewo okugikuza buli mwaka oba neera leka tufune amakulu gaakyo oba ongera okutegeera kikyetegeeza eri obulamu bwaffe. Mpozi okukuza olunaku olufaanana bwe luti tujjukira ekirabo eky'omwoyo omutukuvu ekyaweebwa naddala mu bikolwa by'abatume. Katonda yennyini bwe yakka eri abo abaali bakkiriza n'abempawalinga n'abawa amaanyi agasingira ag'obwakatonda. Ebyawandiikibwa Yesu yali asomesa nga n'atera okugenda nga agenda n'agamba mwe sigenda kubaleka nga bamulekwa, genda kubasindikira omubeezi omwoyo omutukuvu. Kye tulaba mu bikolwa by'abatume batusomedde mu ssula ey'okubiri kyekyo Yesu Mukama waffe kye yalangirira, kye yasuubiza abayigiriza be ng'agenda. Yamanya nti obuwanguzi bwabwe kubanga yali mpagi y'amaanyi gye bali, yali Katonda yennyini 100 ate yali muntu 100. Kati nga tebasobola kuwangula nsi, tebasobola kuwangula mu bulamu okuggyako ng'omaanyi ag'obwakatonda gafuga mu bulamu bwabwe. Now that he has gone, ng'agenda kaakati amaze okugenda, yamanya kubanga yali ekkanisa yali egenda kuzaalibwa. In fact okuggyako omwoyo wa Katonda kwe kuzaalibwa okujja okw'ekkanisa okuva mu bikolwa by'abatume. Era awo we bava abamaze okujjuzibwa amaanyi, yabagamba nti bwe mulijjuzibwa amaanyi muli abajulizi bange mu Yerusaalemi, Kaperinawumu n'amawanga amalala. Enjiri awo yavaawo. Peetero yali omutiitiizi, atandika okwogera ebigambo n'obuvumu, atandika okwogera ebigambo eby'amaanyi nga talina kutya, kubanga waliwo ekissa n'amaanyi agambadde obulamu bwe. Simanyi oba mpulika bulungi. Kati bwe twogera ku Pentecost Sunday, nze ndowooza kino kyandibadde kitujjukiza, kyandibadde kigolokosa emyoyo gyaffe n'okutegeerera ddala omwoyo oyo yasuubizibwa, oyo Bayibuli gweyogerako akola mu bulamu bwaffe. Oyo omuntu yamusuubiza abayigiriza bokka, yamusuubiza buli omu agenda okukkiriza mu linnya lye. Y'ensonga lwaki tusomye ekyawandiikibwa kinyonnyola mu maaso awo mu ddakiika eziddako. Pawulo ng'agamba nti mwe mwakkiriza mwafuna omwoyo omutukuvu.
Abooluganda tuli mu biro kaakati ekkanisa eyitibwa ekkanisa temanyi kukola na maanyi ga Mwoyo wa Katonda newankubadde nga eyogera ku Pentecostal Sunday. Abooluganda tekitugasa okucelebratinga Pentecostal Sunday naye ng'ekigendererwa kya Pentecostal Sunday si kiramu mu bulamu bwaffe. Abooluganda kino kyaliyo era kikyaliyo kikyagenda mu maaso. Okuzigizibwa kw'Omwoyo wa Katonda, okulungamizibwa kw'Omwoyo wa Katonda kukyali kulamu eri ekkanisa ya Kristo. In fact kino kyekiraga ke kabonero akalaga akasiringa akakomekereze eri ekkanisa ya Kristo. Yabagamba nti aganayogera mu byawandiikibwa biyinza obutabisoma byonna mu Luzalubaluumi essula ya 8:14 n'agamba abakulemberwa Omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda ddala. Those who are led by the Spirit of God are the true sons of God. Ekitegeeza abooluganda nti omuntu asobola okubeera awo nga takyalungamizibwa Mwoyo wa Katonda. Tuli mu kanisa nga tekyali cognizinga Mwoyo wa Katonda, presence, amaanyi, okubeerawo amaanyi n'okukola kw'Omwoyo wa Katonda. Tumukugerako, tumunyumyako. In fact kaakati tujjukira Pentecostal Sunday naye nga watudde naawe ne weebuuza munze Omwoyo Omutukuvu alabika mwali munze. Batusomedde ekyawandiikibwa bali bwe baali basaba nga balindirira ekyo ekyasuubizibwa. Waliwo ekyabagwako era abaabalaba baatandika okuwulira ebigambo ebyava mu kamwa kaabwe nga si ebya bulijjo. Omwoyo Omutukuvu bw'atuula ku bulamu bwaffe wabaawo ebintu byakola engeri gya manifestinga mu ffe akabonero akalaga nti mulimu Omwoyo wa Katonda. Mukkiriza munnange oba mulokole munnange, kizibu nnyo okuwangula ekibi, okuwangula mu nsi nga tewali kukola kwa Mwoyo wa Katonda mu bulamu bwo. Omwoyo wa Katonda ge maanyi ga Katonda ddala. Abooluganda ebiro bituuse tuddeyo tulikogonayizinge tutegeere amaanyi n'okukola n'omugaso gw'Omwoyo wa Katonda. Si kujjukira bujjukizi Pentecost Sunday. Abooluganda Pentecost etegeeza omwoyo, okukka kw'omwoyo kw'amaanyi okukola kwa Katonda. Ekanisa y'endagaano empya, ekanisa y'ebikola by'abatume yazimbibwa ku musingi ku maanyi ga Katonda. Ekigenda okuwanguza ekkanisa, okuwangula ensi, okuwangula ekibi, okuwangula ebikemo, agenda kuba Mwoyo wa Katonda. Yabagamba nti abakulemberwa. Abooluganda omwoyo talabika naye tukola enkolagana n'Omwoyo wa Katonda naddala bw'abanga afuze mu bulamu waffe nga tutegedde nti mwali, nga tutegedde nti akola, nga tutegedde nti tumulina. Ate tugenda n'olowooza bulowooza wabaawo evidence. Yaddala bwajjula mu bulamu bwo. There is evidence. When there is an overflow. Mu bikola by'Abatume essula ey'okubiri ekyo ky'olaba boogera ennimi endala. That was the evidence. Kaali kabonero akalaga nti Omwoyo Omutukuvu abaseeko. Tusomye ebiwandiikibwa bingi naye Yesu anaatera okugenda yabagamba temuva mu kibuga. N'ebikola by'Abatume era akyogera temufulumanga okuggyako ng'oyo amaze okujja. Oyo bw'alijja mulisobola. Era bw'ogenda mu Yokaana ndowooza essula ya 14 oba ne ya 16 agenda n'ayogera n'agamba sigenda balekanga bamulekwa, temugenda kubeerera awo, ngenda basindikira omubeezi. Ekkanisa erina omubeezi lwakuba nti ekkanisa terikogonayizinze mubeezi eyagiweebwa. Terikogonayizinze, temutegedde, temwembulesinze. Y'ensonga lwaki mu kkanisa tukola byonna bye twagala. Tukyawa, tutusonyiwa, tutambulira mu butamiivu, tukola byonna, okola byonna by'oyagala nga tolina na kutya kubanga towakyali towembulesinga, tolungamiziddwa Mwoyo wa Katonda. Bayibuli egenda n'egamba, simanyi obudde tebunzikiriza nandibadde nkuwa ebyawandiikibwa byonna, egenda n'egamba nti oyo bw'alijja alirumiriza ekibi olw'omusa, alirumiriza, you commit the word of sin, righteousness and judgment. Ekibi agenda kulumiriza. Omwoyo Omutukuvu yalumiriza. Noba ng'okyayi n'akunaga nti owooluganda musonyiwe. N'ogenda nga akenge kakwesibyeko, Omwoyo Omutukuvu n'akulumiriza n'agamba owange ekyo kibi, ekyo kikyamu.
kati bw'otomu embracinga bw'otomu recognizinga ogenda kufiirwa emirimu emirungi egy'omwoyo wa katonda. Abooluganda, omwoyo omutukuvu ye katonda yennyini Mukama atuula munda muffe. Bayibuli egamba nti tuli yeekaalu ya katonda n'omwoyo omutukuvu atuula munda muffe. Pentecostal Sunday kabonero akalaga nti katonda yasalawo okutuula mu bulamu bwaffe. Gwe Nabwetene, gwe Nanziri, gwe nga omwoyo omutukuvu, omwoyo wa katonda ng'atuula mu ggwe. Ekyo nno katonda yakituwanga kirabo. It is a precious gift which the church has neglected. Ekkanisa eyeyise ekkanisa ya Kristo, ekkiriza Kristo, etericognizinze mwoyo wa katonda. Naye bwe tutuuka ku Pentecostal Sunday, we celebrate, we remember, tugamba Pentecostal Sunday, tugenda Pentecostal Sunday. Pentecostal Sunday erina kutandikira munda mu ggwe. Ngenda genda ku kyawandiikibwa kye batusomedde ekibadde mu bikolwa by'abatume essula y'e19 we njagala okutereera nsigaze dakiika ntono nnyo nziraba. Pawulo agenda n'asanga abasajja balina abagamba naye mmwe bwe mwakkiriza mwajjuzibwa omwoyo wa katonda. Ekyo nno kituwa ebintu bingi nnyo, kituwa okulowooza kiki kye yalaba, lwaki abuuza. Yagenda okulaba ng'emirimu gy'omwoyo wa katonda tegirabisibwa mu bo naye nga tebagamba nti bakkiriza. Bakwata Bayibuli, bagenda mu kereziya, nze kusomooza eggulo lya leero, bagenda mu kanisa abooluganda. Yagenda okulaba nga tewali kusonyiwa, ng'obukyayi bubajjudde, nga obutamiivu omwenge bagunywa kyere, tebalina restriction, ekibi nga bakikola effortlessly, ng'ebintu ebimu ebiragiraze Kristo mu bo tebakyabifaako, nga tebakyegendereza, nga batambula nga bwe baagala, ng'ate omwoyo omutukuvu bw'aba ng'atudde mu bo yandibadde abalumiriza, ne baleka, ne bakyawa, ne bava ku bintu ebifaanana bwe bityo. Kanisa yatuyise kanisa ya Kristo bwe tuba nga tunajjukira Pentecost, abooluganda leka ffeffe nnyini twekube mu ttooki, leka ffeffe nnyini turecognizinga omwoyo wa katonda. Era bali abasajja bagamba nti ffe n'okumanya tetumumanyi, tuli mu kanisa kaakano nga tugamba tuli bakristaayo naye nga omwoyo omutukuvu tetumumanyi, tetumutegeera. Abooluganda tusobola kwawula kanisa eya Kristo ku mwoyo wa katonda. Tosobola, you cannot. Tosobola gamba nti eno kanisa ya Kristo n'otayogera ku mwoyo wa katonda. Ekkanisa ya Kristo ezimbibwa, enywezebwa, eruŋŋamizibwa, ewambibwa mwoyo wa katonda. Ekkanisa ya Kristo eneetambula mu maanyi n'eraga Kristo eri ensi eteekwa okuba nga embracinze, ng'ekkiriza, ng'eyaniriza, ng'etambulidde mu kukola n'amaanyi ag'omwoyo wa katonda. Ensonga lwaki Pawulo agamba abasajja banagamba mmwe mwajjuzibwa, nagamba ssebo tetumumanyi, ebyo tetubiwulirangako. Abooluganda nga tumaze okuwulira Kristo, nga tumaze okutegeera Kristo, kitugwanidde okutegeera n'okukkiriza n'okwaniriza n'okweyerwa emitima gyaffe okulaba ng'omwoyo wa katonda atuula mu ffe. Pentecostal Sunday si just kujjukira bujjukizi. Let us not celebrate religiously. Leka ojjukuza oba tujjukira ng'eddiini. Leka kabeeru leero olunaku lwe tujjukira, lwe twekubamu ttooki ne tugamba naye mwali, naye ddala afuga mu nze. Kati ekyo kikuwa kisinziira ku bintu by'okola, engeri gye weeyisaamu, ebigambo kitutwalira bbanga tetuwuliramu buzibu kukalabula yantegedde nange ze sizanyirwako. Manyi abantu bakoma kegamba weewaga naye nga kyewewagiramu kikyamu. Waayi? Kubanga toluŋŋamiziddwa, tolina kulumirizibwa, okyawo obutasonyiwa ne bujjula mu kanisa. Enjawukana ne zibeera mu kanisa etuyise kanisa ya Kristo kubanga yava dda ku kuluŋŋamizibwa kw'omwoyo wa katonda. Manyi obudde bwange bweddeyo, naye tindagadde abooluganda tutegeere eggulo lya leero nga tujjukira Pentecostal Sunday, nga celebrating Pentecostal Sunday, nti si kugijjukira religiously naye kukuba
approach mu bulamu bwaffe bwe tuba nga tetumutegeera nga bano baali tebamutegeera nga tebamumanyi namumanya naye nga bagamba bakkiriza baddayo ne babatizibwa ne balyoka bembracing Pawulo n'abasabira ne bajjuzibwa omwoyo wa Katonda bwe bajjuzibwa omwoyo wa Katonda batandika okutambula nga Katonda bw'ayagala ekibi ne kibeera ekibi gye bali ekirungi ne kibeera ekirungi ne basobola okujulira Kristo mu maanyi mu kitiibwa ne mu buyinza Mukama n'atandika okulabisibwa mu bulamu bwabwe abakristaayo ekituyisa abakristaayo kubanga tuli ba Kristo kati bwe tubeera abakristo tuteekeddwa okwembracinga okukola kw'omwoyo wa Katonda singa ekibiina on individual basis gwe ng'omuntu omu kubanga bali abagamba bwe nnagenda bwe siigenda tajja kujja bwe ŋŋenda alyoka ajje agenda kubeera mu kifo kyange alitoola ku bya kitange n'abawammwe abooluganda nga tunaamanya ebyobwa Katonda tewali ngeri gy'osobola kumanya Katonda kyakwagaza okuggyako nga embracinze okukola kw'omwoyo wa Katonda omwoyo omutukuvu yaleeta okumanya okuva eri Katonda omwoyo omutukuvu yaleeta okubikkulirwa okuva eri Katonda yatuwa Katonda in fact ye Katonda yennyini muffe ekyo Pentecostal Sunday egolokose emyoyo gyaffe eri okukola kw'omwoyo wa Katonda Pentecostal Sunday egolokose emitima gyaffe n'okuyaayaana okulaba nga tubeeranga Mukama bw'ayagala tubeere ekituwanguza obubi n'ekibi abooluganda abamwoyo wa Mukama yakulumiriza n'agamba oluganda musonyiwe n'agamba eyo tobeerayo ate ebinyumu nedda bikendeeze tuli mu binyumu everywhere nga tugamba tulina Kristo tuli ba Kristo tulina ebintu bye tukoze singa Pawulo abadde ajja yandigambye naye mmwe abayita abakristaayo mwajjuzibwa omwoyo wa Katonda kubanga tusobola kujjuzibwa omwoyo wa Katonda n'obeera nga otambula bwotyo consistently n'olwekyo ekkanisa ya Kristo teeka tutegeere Pentecost Sunday Mukama abampeera ennyo omukisa kakasa mpisizaamu eddakiika ntono nnyo naye si nkola yange mbadde nyina eddakiika 15 njagala kusabako naawe bulinya lya Mukama waffe Yesu kitaffe oli Katonda omwesigwa oli Katonda ow'amaanyi nkwebaza olw'ekigambo kyo ayi Katonda nga tujjukira Pentecost Sunday olunaku ekkanisa lwe yazaalibwa ate mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu taata omulungi eno ekkanisa yo beffe abantu boolonze okuba yeekaalu yo bayibuli kyegamba nti tuli yeekaalu za Katonda n'omwoyo omutukuvu atuula munda muffe kabona omulungi omwesigwa leka obulungi obulabisibwa eri obulamu bwaffe omwoyo omutukuvu afuge mu bulamu bwaffe wabeewo okulumirizibwa okibi omusango n'obutuukirivu taata omulungi omwesigwa ayinza byonna munda muffe waliwo okwegendereza bwe tugamba nti tuli ba Kristo Mukama nga twembracinga nga tukkiriza nga tuluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda kubanga bayibuli egamba taata abaluŋŋamizibwa omwoyo those who are led by the Spirit of God are the true sons of God Mukama twagala kubeera baana bo twagala kubeera abaana b'abakkirizibwa twagala kubeera abaana b'abasaanidde twagala kubeera abaana bo boolonze booyawudde mu ggwanga mu nsi yonna mukwano omulungi omwesigwa ng'ekkanisa tweyabya eri omwoyo wa Katonda leka ekigambo kye kikole mu bulamu bwaffe kikyusa obulamu bwaffe babeewo okuzibwa obujja tukugulumiza Mukama mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu Mukama abampeera nnyo omukisa bwe mbampisiza mu budde nutaasire saagala nnyo kuyisa mu budde bwe bampedde naye nzikiriza ngezezaako bukwata soba olukuŋŋaana ndukomezaawo Musumba tweyanziza nnyo tweyanzeege omwoyo omutukuvu engeri gyazze tetugenda kusigala nga bwe tuli Mukama akuwe nnyo omukisa era yeebale okukozesa n'otutuusaako ekigambo ekirungi bwe kityo mpozi abayogera oluzungu kye bagamba nti ekibadde very relevant ssebo tweyanziza nnyo tweyanzeege ndowooza omusumba tumuweeyo obugalo obw'enjawulo eyanziza awajja Mukama kati mu kaseera kano katuddeyo ewa mikwano gyaffe baganda baffe balubega bongere okutwala maaso obuweereza Well,
Cell Summit, thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. Alubeka be muted. Yesu. Okay, good. Waliva Setani netuse Yesu beyalona beyangununa Bana magatoda abembemesha Tuliva Duvani Tuliva Yesu Tuliva Setani netuse Tuliva chikoche havo munyuma Bana mochisache taritula Tuliva Duvani Tuliva Yesu Tuliva Setani netusebuka Chichecha tufula babarwanire Yesu ya tugula no musaigwe Tuliva Duvani Tuliva Yesu Tuliva Setani netusebuka tweyanziza nnyo tweyanzeege obuweereza bw'olwaleero mbagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo ennyo paasita waffe paasita Charles Mugwanya omulimu gwaimu ekigambo eky'omuwendo kyatuwadde abakristaayo okubeeranga nga twekuba mu tooki okulumirizibwa mwoyo omutukuvu nga sinaba kweyongerayo nnyo mbadde nsaba tutwaleyo eddakiika emu yokka tusabire bannaffe mu masesaki gaffe abayita mu mbeera ez'enjawulo kubanga twakagwibwako ekikangabwa ekyokugwibwako mukrisitaayo munnaffe John Ssentongo n'omwana waffe Emily Nsobuga n'olwekyo nsaba tutwaleyo akadakiika tusabe Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna twali Mukama otumanyi omanyi ebirowoozo byaffe omanyi embeera zaffe omanyi bwe tuyita kugezesebwa kubanga naawe wakuyitamu omanyi obulumi Katonda kitange eyatambula mu nsi muno ng'owonya Yesu Kristo Mukama gw'owonya endwadde zaffe zonna kaseera kanaye Mukama Katonda tujja mu maaso go n'ebigambo ebyo ebibiri ebyokunyolwa mu community yaffe mu famire zaffe mu maka gaffe ne mu mitima gyaffe nga tusitusa Mukama mu mikono gyo omuddu wo Michael Kintu akyayita mu kugezesebwa obulwadde naye nga ffe tumanyi ng'abakkiriza nti emiggo gyo ejja kukubwa gyentubone nti omukono gwo teguyimpaye kumutuukako okumuwonya nti ayi Mukama amaanyi go n'obuyinza bwo byebisobola byonna n'olwekyo Mukama tukusindika era tukusaba ogolole omukono gwo ogw'amaanyi omukwateko Mukama mu ddwaliro gy'ali omuwonye kitange omuggyeyo mangu omuzzeeyo mu maka ge ne famire n'abaana be obasanyuse Mukama kitange mu ngeri y'emu Mukama nga mu kiseera kino wiiki eno Mukama tulabye ebigezo eby'enjawulo nga community Mukama tuviiriddwako ab'emikwano abatuli okumpi Mukama Katonda tuviiriddwako omwana kitange famire ye basaasire obatunuulire okunyolwa kwe bayitamu mu kiseera kino okw'amaanyi nnyo Mukama Katonda kitange ffe tetusobola ng'abantu
naye bw'ayi mukama yakaba ku ntamira Laazaalo omanyi obulumi bw'okufiirwa mukama gumya famire yaabwe mukama Katonda kitange babudde ate era mukama Katonda gwe Katonda w'abamulekwa gwe Katonda w'abannamwandu gwe Katonda w'abafiiriddwa mukama gwe tolekerera kitange tusa famire ya John Ssentongo mu mikono gyo kabaka w'abakabaka tunuulira abaana b'abato ennyo tunuulira mukyala we tunuulira baganda b'enganda zonna mukama tunuulira Uganda community tunuulira Buganda n'emirimu gyonna gy'abadde akola gambalooza nti n'eddibu teriizube naye Katonda kitange gw'ayinza byonna obimanyi mukama tukwegayidde mukama yimirira ogumyayi mukama oluŋŋamye mukama obudde mukama ozzeewo kitange mukama gw'omututte gy'oli mukama mu receiving mukama musonyiwe ebyamusobako era omuwa ekiwummulo eky'emirembe mukama tusabira ne muganda waffe Saalongo Kibuka nga yaviiriddwako mwannyina nga mukama tumanyi ayise mu kiseera ekizibu ate era ng'abadde mukwano nnyo gwa Ssentongo mukama tumusitusa mikono gyo ne famire yonna mukama obabudde kitange Katonda obalage ekisa kyo obalage ne kusanyu lyo Katonda tukwebaza mukama tusabidde batono abalwadde bangi abafiiriddwa bangi gwamanyi buli kimu mukama tusindikali mukama mu famire zifuna ojjanjabe obudde buli omu n'ekkanisa yaffe mukama gikumeekume community yaffe gikumeekume mukama tutangire eri omulabe sitaani n'endwadde zonna mukama tugirewo omwoyo w'okufa mukama tugirewo omwoyo w'okuzikirira mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda tusale amiina nansonyiwa okubazaayo emabega mu kusaba kuba ekyo kibadde tekyebeereka olw'embeera gye tuyitamu mu kaseera kano nga nzirayo nsaba okwebaza ennyo ttiimu Matayo abateeseteese okusaba kuno mwebale nnyo mwebalire ddala ttiimu Matayo mutukoze bulungi mwebale okutuleetera omusumba Mugwanya mwebale obubaka bwa Pentekosto mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okututegekera obuweereza bw'amaloboozi amaseneekerevu okuva ewanziwa tugeebaza nnyo tugeebaliza ddala mukama abawe nnyo omukisa Balubega family abasomye ebitundu mukyala Mire Kataza ate bateeseteese ba team leaders mwebale nnyo mwebalire ddala era ba team leaders bantegeezezza nti beekozeemu omulimu nga ttiimu Matayo ne bakuŋŋaanya ebirabo eby'omutemwa gwa pound 1,000 zijja kuba nga zigenda ku akawunti y'ekkanisa mwebale nnyo ttiimu Matayo mwebalire ddala era nga bwe twabategeezako emabega nti tuli mu kiseera kya lockdown tugenda mu kkanisa kuŋŋaanya birabo naye nga ebyokusasula bikyagenda mu maaso mpakiti ng'olukiiko twadde tuteesa nti tuyinza okuba nga tujja bwe tunaba tukyasaba mwene ensaba bweki tuyinza okuba nga tujja kwetaaga okukozesa Zoom instead of free conference call eyo nayo cost ebe nga yeegattako cost ze tulina ate era ne cost endala zonna eza quota ne contribution ze tukola zijja kusigala nga zigenda mu maaso n'olwekyo buli ttiimu bw'ebanga erina omulimu ogwo bwetyo bwekoze tugyebaza nnyo mwebale nnyo ab'Amatayo mwebalire ddala njagala okwaniriza mu ngeri ey'enjawulo abo bonna abatatera kusaba naffe nga balinaffe leero okuva yonna gye muvudde okwetooloola ensi yonna kubanga tumanyi nti bwe tubeera ku mutimbagano guno olusi tetumanya abantu babeera naffe nga bavudde Uganda bavudde Sweden mu America naye tumanya oluvannyuma nga tukebera records ng'okusaba kuwedde naye wadde tetubalabye wonna gye muli tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okusaba naffe mukama abawe nnyo omukisa ate era nategeeza nti ab'e Manchester baatera nnyo okubeera naffe mu kusaba kuno balina nabo okusaba ng'okwaffe kati okwaleero kuwedde bwe musobola okufuna linki eyo nammwe ne mwegatta mu kusaba kw'e Manchester kijja kuba kirungi nnyo era mu ngeri ey'enjawulo njagala okwaniriza Reverend waffe priest in charge of St. Judith St. Hayden, Reverend Father Captain James. He's always with us, and we appreciate that very much. Reverend James, you are most welcome, and we thank you so much for being with us.
He will be praying for us and giving us a blessing before the end of the service and giving us a word so we can hear from him. We always want to hear from him. Era nga tetunamala kusaba tugenda kubeera n'okwogera nga bulijjo bw'eri enkola yaffe tulina talk ku bintu ebigenda mu maaso kati okwezimba n'okweza obujja n'okweteeka mu kkubo lye tusobola okutambula nga tutegeera at least kyekisoboka okutegeerekeka mu mbeera eno gye tulimu eri confused. We have a talk today from Mr. Primrose Kalungi on the reopening of schools during COVID-19. So, okwogera okwo njogeddemu mu lufutifuuti kubanga Reverend waffe yadde ayagala okumanya tokuki gye tugenda okubeera naye alabo batusala. Naye nga ffenna abaliwo tukitegeera nti abaana baffe abato ennyo fe abamu emitima gyapenyese dda wano ba reception bajape be baddayo wiiki eno ku masomero bannasale yasik nokyo okukakanya emitima gyaffe okugezaako okumanya kyekigenda mu maaso n'okwekwasa Mukama. Maama waffe omulungi omukungu Primrose Kalungi yatuteekeddeekeddeyo omusomo. Oyo nno omukyala mugundiivu nnyo mu byenjigiriza, si musomesa busomesa ndooza yali badde consultant, n'olwekyo bw'atufisizaayo akadde najja atubuulire ku by'amasomero bino nga bwe binaabeera tumanye engeri gye tugenda okukwatamu embeera eno abaana baffe abato ennyo baddayo ku masomero. Maama Kalungi tweyanziza tweyanzeege era Reverend James bw'amala okusabira ndooza gw'onoobuddako. Okusaba kwaffe okuddako kujja kubaawo omwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 21. Katusuubire emikisa kya Mukama bwe kinaaba nga kitukoze bulungi oba tunaba tuzzeeyo mu makanisa naye bwe tunaba tetuzzeeyo oba tuzzeeyo okusaba okwo kujja kulemberwa abaami oba bataata. It is Fathering Sunday in June. We always give that Sunday to the fathers. Tegekera something. Twesunga nnyo bannaye bataata. Beesunga ng'ennaku z'omwezi 21 okutusoosootolera kye munaaba mututegekedde nga bataata. Ate okusaba okusembayo mu mwezi ogwo kwa 28 June kujja kulemberwa Tiimu Luka. So Tiimu Luka mweteeketeeke bwe mutyo. Njagala kusembayo okwebaza okwenjawulo eri omusukkulumu waffe omwami Edgar Kavuma olw'omulimu gw'atukolako ntegeezeddwa kinakyagenda mu maaso ng'atuwa ebyokulya n'ebyokunywa. Naffe tuli wano e Norwood Junction we tubirindidde tubiteeze nammwe gye muli mu bisiirizi naye ebisinga byatuuka dda. Tweyanziza tweyanzeege omusukkulumu bw'oba okooli e Norwood kyatoyitawo tukulinze. Kati mu kiseera kino I'm inviting Reverend James to give us a word, prayer, blessing and everything on this Pentecost Sunday. Reverend James. Thank you very much, Janet and Vincent, and everyone else. I greet you all in the name of the Lord. Praise the Lord. Today is indeed a great day, the day that the Holy Spirit was outpoured to the disciples. It is the birthday of the church, as many would want to say it. And as I was listening to the service, I try to get a word or two every time. I think today one of the words that I got was Moyo Mtukufu. Yes. And I think is that the Holy Spirit, I guess? Yes. Good. I'm getting something. That's quite good. So today is the day that Moyo Mtukufu came down. And with Moyo Mtukufu coming down, the disciples were empowered to be able to go out to proclaim the gospel, to proclaim the resurrected Christ. And my prayer today is that the Holy Spirit, as we remember this, that He might set our hearts on fire, that we may love God, and that we may have that passion and that energy and that zeal
to be able to go out there to proclaim the resurrected Christ. So God bless you. Have a lovely week. We shall meet. I shall miss the next 2 Sundays. I shall look forward to, I think it's 2 Sundays from now, isn't it? Yes. That we shall be back, and I shall be looking forward to meeting all of you, and I will be praying for all of you. And as we have been saying, in the background, we are having conversations with Janet and the team just to see how we can continually be able to support this service. So I would really want to ask you to pray for us as we have those conversations. And I believe that, like this day, as we're saying, the Holy Spirit comes, that we shall indeed continue with this wonderful mission that God has called us to do. Let us pray. Actually, before we pray, can I say something? The Lubegas family, are they the ones who sang? Yes. Lubega. Oh, yeah. Thank you very much. I really enjoyed your singing, the Lubegas family. That was absolutely amazing. I did not understand a word, but I enjoyed the singing. I think it was absolutely amazing. Thank you very much, the Lubegas. Thank you very much. Right. Let us pray. May Christ's holy, healing, enabling Spirit be with you and guide you on your way at every change and turn. May the same Holy Spirit send you out to tell the story of the resurrected Christ and to give you a voice to glorify God before all people. May the Holy Spirit set your hearts on fire to love and to serve God all the days of your life. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you now and always. Amen. Amen. God bless you. Thank you. Amen. Thank you so much, Reverend James. Our next item is going to be a talk on the reopening of schools, what we should expect for our young ones, from Mrs. Primrose Kalungi. And at this juncture, everyone, the service has formally ended with a blessing from Reverend James. The next part is informal, where we get to share just a talk and question and answers from Mrs. Kalungi. Mrs. Kalungi, you are most welcome, and we thank you so much for. Thank you. I did introduce Mrs. Kalungi. Mr. Mshid is saying he didn't hear, so I'm going to introduce her as a guest. Maybe for the benefit of Reverend James, Mrs. Kalungi is a very experienced, seasoned teacher. We call her our consultant here for the Ministry of Education. So she is very good like that, and she is a special envoy for the King of Buganda, heading all the Department of Women and Children in the UK and Ireland. So we are so privileged, Mrs. Kalungi, over to you. Thank you very much, Nyabo. Neyanzege mwenna ndowooza mumpulira bulungi. Mumpulira bulungi bakulu? Tukuwulira. Kamera yo giyiseeko akawero. Wangi? Kamera yo giyiseeko akawero, like bagikutteko ebizigo. Oh, really? Tukulaba ne si bulungi nnyo. Naye tumutegeera. Naye ne ticca munnange wuuyo kwali. Mbalamusizza nnyo bassebo ne bannyabo byonna gye muli ng'omukubiriza bw'ayogedde. Ng'okusooka byonna nebaza Katonda olw'okutukuuma n'atulekawo mu kiseera ekizibu kino kye tutambuliramu ekya COVID. Twebaza Katonda olw'obukuumi n'olw'obugabirizi. Ate era njagala okusaasira ennyo bannaffe abalwadde, famire y'omwami Kintu abali mu kulwaza, bannaffe abafiiriddwa. Tufunye a very big loss okufiirwa omusajja nga mwami John Ssentongo, ng'omumanyi obulungi, abadde atambuza emirimu gya Buganda.
So mu community tufiiriddwa nnyo ate era ne obwakabaka bwa Buganda bufiiriddwa nnyo. Bwe tutyo tubasabira bannaffe Mukama yongere okubagumya awamu ne famire ya Mwami Nsubuga abaviiriddwako omwana nabo twongera okubasabira Mukama yongere okubabudaabuda. Njagala okwebaza omukubiriza ne ttiimu Matayo okumpa ekiseera kino okwogerako ku nsonga eno ebobbya nnyo abazadde emitwe ennaku zino ey'okuddayo kw'abaana. Buli omu agamba baddayo ddi, banaddayo tebaddeyo binaaba bitya. Kale ebyo ebigambo bye byenjagala okwogerako. Nga bwe mumanyi oba bwe mujjukira ng'ennaku z'omwezi 2 Prime Minister yaggala amasomero primary, secondary, ndowooza era ne universities. Naffe abaana aba universities wano bakomawo dda amasomero universities baziggala olw'ensonga y'okutangira obulwadde buno obwa COVID obutasaasaana nnyo. Okuggyako abaana baba frontliners, abalala bonna abaana babadde bali waka era nga bafuna work ku internet. Tumanyi waliwo omuzadde alina abaana abali awaka nga taweerezebwa waaka. Tumanyi oba mu community yaffe mulimu abazadde abalina abaana abatafuna waaka. Tunakyogerako oluvannyuma. Nebaza nnyo abazadde bannange kano kate kansusso olw'engeri gye musomesezaamu abaana. Nzono oluusi ngenda nenkubirako mikwano gyange abakyalo oluusi ku makya era nakirekeraawo. Beno bamukubiranga gandi tukyali bize tuli mu lesoni. Tuli mu lesoni. Kwegamba mbeebaza abazadde okufaayo okusomesa abaana. Mu ngeri emu kiyambyeko ndowooza abazadde ne bamanya abaana obuzibu bwabwe we buli. Kubanga abaana bwe mubaweereza mu ssomero ekiseera kyonna obuvunaanyizibwa ne mubolekera abasomesa. Kati abazadde bayinza oluusi obutamanya omwana wa bwambi bwe yeetaaga obuyambi. Naye mu buli kibi mubaamu ekirungi. Kati kino ekirungi ekivuddemu nti at least abazadde batuddeko wamu n'abaana okubasomesa n'okulaba abaana biki ebibazibuwalira. Mpozi era badde nga wake up call nti really obuvunaanyizibwa obw'okuyigiriza kw'abaana si kwa musomesa naye kwa muzadde. Abasomesa bayambako buyambi naye olaba nti nankwadde abasomesa tebabaddeewo era abazadde babadde nga bayimiriddewo nga basomesa abaana. So n'olwekyo tubeebaza nnyo abazadde ku nsonga eyo. So kakati ekibuuzo ne kigamba nti abaana banaddayo ddi okusoma. Abazadde abamu babakooye tusobola okukyogera naye nga nakyo kituufu. Abamu bagamba abaana banaddayo ddi okusoma, abaana bagamba tunaddayo ddi okulaba ku mikwano gyaffe. Nga bwe muyinza okuba nga mwawulira Prime Minister yarangirira n'agamba nti abaana bajja kuddayo okusoma aba primary. Kirungi ne Madam Babide kwali ku mukutu angeza kyaki ate bye primary abimanyiiko nnyo nti abaana okuva ku ba nursery ne reception ne P1 okutuuka ku P6 bajja kuddayo nga lumu June. Ndowooza omukubiriza amaze okugolola engoye za Jabez kubanga bajja kubanga batandika. Bawadde ensonga ezimu ze nategeddeko nti abaana bano aba nursery ne reception ndowooza ne P1 abaana bano mu kiseera kino baba basoma important social skills nga Department for Education balowooza nti abaana bano bandibadde baddayo mu masomero as quickly as possible. Ate era kinajjukirwa nti abaana abali mu nursery kati nabo bali mu transition ya kukyusa mwaka mu September. So kiba kyetaagisa abaana bano ne baba nga baddayo mu masomero as soon as possible. Ekyokubiri bagamba abaana bano bato nnyo
okuweerezebwa wakaawaka egamba tusobola nga babadde baweereza abaana baya 7 oba baya 10 wako tugikolera awaka bo basobola kusoma nga waliwo abasomesa babiri omulongo babiri anampagulamu ekyo naye nga bagamba nti kubeera ne independent work n'olwekyo kiba kirungi abaana ne baba nga badda mu masomero ate ensonga endala eri nti abazadde bwe baba nga bakola nga abaana bali waka baba abazadde tebasobola n'olwekyo abaana bali bato badda ku mirimu kiyambako abazadde abaana badda mu masomero kiyambako abazadde okudda ku mirimu ekyo nga kyekikwata ennyo ku bato aba reception aba nasale ate aba P6 fe gye tuyita P6 ya 6 tukimanyi nti abaana bava mu ya 6 ne bagenda mu secondary school kati bwe twawummulira bakutula bukutuzi nti enkya temuddayo abaana bwe batyo ne bavaayo nga tebamaliriza musomo gwabwe ogwa primary n'olwekyo era department for education erowooza nti abaana bano kyandibadde kirungi ne baddayo newankubadde ekiseera kinaabeera kitono ne baddayo ne basinkana n'abasomesa baabwe abasomesa ne basobola okubateekateeka transition eyo okuva ku primary okugenda mu secondary mu September singa nga ddala okusoma kunaaba kuddawo mu September so yeyo ensonga lwaki balowooza nti abaana bano wankubadde bato bandibo bazibeyo mu masomero so si the other year group ate ku secondary bagambye nti abaana bokka abaya 10 ne ya 12 be bajja okudda mu masomero all the other year groups bajja kusigala waka era nga okuweereza emisomo ku internet nga bwe kibadde kigenda kugenda mu maaso abaya 10 ne ya 12 bo basuubirwa okudda mu masomero nga 15 omwezi guno ogwa June nga 15 abaya 10 ne ya 12 ng'ensonga gye baawadde eri nti abaana bano bagenda kubeera nga next year batuula ebibuuzo ebya national kati n'olwekyo baba beetaaga okusinkana abasomesa baabwe before the beginning of the holidays balyoke bagende mu holiday n'okuba nga basoma nga bamanyi bye bateekeddwa okusoma ebigenda okubeera mu mwaka ogwa final year era entegeka bagambye nti eri bweti olw'okutya okutasaana kw'obulwadde bwa virus bagamba nti buli ssomero ligenda kukkirizibwa okuyingiza 25% of abaana tugamba abaana baya 10 25% n'abaya 12 25%. Amakulu gaakyo nti singa ya 10 erimu abaana 10 bajja kuyingizaako abaana 25 at any one time. So kitegeeza nti omwana newankubadde wa ya 10 ayinza obutasoma the whole week. Bajja kubeera nga babaawulamu kiyambe abaana okubeera nti batono ku masomero. Bwe kityo omuzadde kikusakatako okugezaako to find out from the school omwana wo ajja kuddayo omwana wo taddeyo ajja kuddayo nnaku ki ekyo nsonga nkulu mulina abazadde kitunulamu okulaba nti mwogeraganya n'amasomero mugende ku website z'amasomero mu information muweereze abasomesa oba ba head teachers email z'amasomero ekyasobola okubafuna ba head teacher mugende mulokooserite mumanye essomero linaggulawo essomero teriggulewo kubanga waliwo amasomero agamu agatagenda kuggulawo abamu balemereddwa okufuna safety devices z'okukuuma abaana n'aba teachers nga bali safe n'olwekyo amasomero agamu tegagenda kuggulawo n'olwekyo omuzadde buvunaanyizibwa bwo okulaba nga oliyezinga n'essomero okulaba abaana bo banaaddayo oba tebaddeyo era abaana bo bazzeeyo bajja kuddayo olunaku ki okufuna information yonna ebikwata naye nga otherwise
ng'abaana b'emyaka emirala bonna era even n'abaana abaya 10 and ya 12 bajja kwogenda mu maaso nga bafuna work on the internet nga bwe kibadde. Then ensonga endala ye y'abaana aba GCSEs nga ku ssaawa eno abaana bandibadde bakola ebibuuzo bya GCSEs obanga bakola ya 6 form ya 13. Mwakiwulira ndowooza nti ebibuuzo ebyo byasazibwamu, abaana tebagenda kukola bibuuzo. N'olwekyo abaana okubeera promoted to institutions of higher learning bagenda kukozesa results zaabwe eza mocks. Kuba amasomero agasinga gaali bamaze kukola mocks, bagenda kukozesa mocks ate bakozese ne teachers assessment. Amasomero gabeera ne tracker record, ebeera spreadsheet ebeerako all the tests abaana ze bakola over of time. So kakati eyo nsuubira nti kijja kubeera ekimu kuyambako okupredictinga grade omwana gy'agenda okufuna. Mulimu abajja okukifunamu ate mulimu abajja okukifiirirwamu kuba mulimu ababadde beeteeseteese nga bo bagenda kukola bafubirira nnyo finals ate well embeera neefaanana bwetu. Naye era mu buli ngeri yonna mumugezeeko okulaba nti mutuukirira amasomero. Waliwo omukyala eyaŋŋambye nti ku ssomero ewu omwana gy'asomera already baamu offerings unconditional place to A levels. Kati kitegeeza omwana oyo abadde akola bulungi, tebamanyi bibuuzo bye nti yafunye bweziti, naye okusinziira ku records ze balina balaba nti omwana ali capable of doing those courses ze baamuwadde ku A levels. So kati abazadde mukitwale nga kikulu nnyo okukinoonyerezaako naddala kati nga tukyali just before the summer holiday, okunoonyereza okulaba what's the program going to be ey'omwana we. Agenda mu college, yali asabye colleges ki, byonna okubitunulamu kubanga buli muntu byamugwira bugwizi. N'ab'esukulu baali ndowooza tebannaba kutegeeragana nnyo kwogera n'abazadde mu masomero agamu. So abazadde ekyo mbasaba mukitunulemu, nteekeko nnyo essira. Mpozzi n'ekirala kyenjagala okuwaamu amagezi nti abazadde mmaze okubeebaza mwebale nnyo okusomesa abaana, naye kyandibadde kirungi ne musomesa abaana bye mumanyi nti abaana bateekwa okuyiga bino na bino. Olw'ensonga eyo kiba kirungi ne mwogerako n'abasomesa, oyinza okuweereza email ya head teacher, babeerayo ba head teacher gye bali kubanga abaana aba key workers gye bali mu masomero agamu. N'olwekyo find out what the syllabus is like. Omwana oba ogenda kumusomesa ki, ekiri required mu school, kubanga oyinza okubeera ng'olina revision guide, naye what exactly, kubanga si kitabo kyonna nti ebirimu byonna bagenda bisoma. Bimu bayinza okuba nga tebagenda bisoma nga tebigenda kwetaagisa oba for exam purposes. That goes for all the children, aba secondary n'aba primary, oteeka okuba nga byogenda okubasomesa. Okusingira ddala abaana ba GCSEs n'aba in fact okuva ku year 9, 10, 11 ne year 12, kiba kirungi omuzadde n'omanya exam board essomero eryo gye ligoberera, n'omanya nti nno oba kosi zaabwe bagenda kukola AQA oba bagenda kukola OCR oba bagenda kukola EdExcel, n'ogenda ku website. Ezo zonna exam boards zirina websites kosobola okugenda n'olaba, kuliko gye bayita specification. Kati specification eyo ekubuulira exactly what topics abaana ze bagenda okusoma era what topics ezigenda okubeera nga ziri assessed. Ate mulimu ne exam practice papers, mulimu specimen exam papers. Omwana zosobola okusomesa omwana ate ne mukola n'ebibuuzo ebyo. Omwana n'agenda ng'akola ebibuuzo ebyo ng'agenda yeeyigiriza n'okumanya okuddamu ebibuuzo
ne bwaba nti babuuzizza bwe kiti what are they expecting me to, what kind of answer gye bansuubira gye nnina okuddamu. So ekyo abakadde mu kiseera kino nsaba mwongere okukiteekako amaanyi kubanga yengeri yokka kati ey'okuyambamu abaana kubanga abaana bali mu mikono gyammwe kati mwe mubasomesa ate nga time tejja kudda mabega omwaka bwe gunaaweera ogw'okutandika essomero abaana byobasomesa bagenda kutandika butandisi bwe baakoma bamanyi nti n'omwaka guno ya 8 batandikira na kino bo bagenda kutandika ne ya 8 kuba kizibu nnyo kati ate okudda emabega okusomesa ebya ya 7 n'okusomesa ebya ya 8 bijje mu mwaka. Era bwe muba nga mulina internet awaka nga mulina access to computer nandiroozeza nti kyandibadde kirungi n'okukozesaako ku websites endala eziyambako ku revision eya different subjects ng'okusingira ddala mu maths waliwo eyo my maths waliwo waliwo giyitani endala waliwo my maths waliwo Maths Watch, waliwo Show My Homework, BBC Bite Size. Zonna websites ziriko abaana ebintu bye basobola okusoma nawe byesobola okumuyambamu. So nsaba ebintu ebyo jobu mugikwate ate mugikwate bulungi kubanga kisoboka. Mpozi nkamaliriza kubanga ndoza era 15 minutes ziweddeko nga maliriza. Gavumenti yagamba nti omuzadde bw'obanga tokiwulira bulungi omwana okumuzaayo mu ssomero osobola okumuleka awaka ate tojja kubeera penalized olw'okumuleka kuba mulijjo omumanyi bw'omala gamujja mu ssomero obeera penalized naye this time bw'obanga otowulira nti omwana oyagala agende mu ssomero muleke omulabiririra awaka naye ndooza kiba kyabuvunaanyizibwa okwogera n'ab'essomero n'obategeeza bw'oba bakugambye nti omwana abadde wakuddayo okubategeeza nti tajja kujja so ne babeera nga bakimanyi ate oba oliawo kyo ekyo bayinza okukiwa omwana omulala. So kale byebyo ndowooza bibadde brief I suppose. Bwabeera mulongo bolina kyoyongerako simanyi naye nga banange kyeko ngali walina kyabuuza. Nze sirina kyennyongerako amukyala kalungi webale. Nze ku lwange anyway ekyomukisa omulungi ebintu nga bino byogerebwa mu kyaki. Nze singa mbadde nina omwana addayo era nandimuzizaayo kubanga wadde tulina abaana baffe tukimanyi nti si ffe tukuuma abaana wabula Katonda. Naye in the meantime abaana bangi nnyo bafiirwa abazadde kati nze nina my niece alina abaana be enaakola enaasomesa nze sisobola mutuukako you understand. Kyokka ate taata yagamba abaana be tebagenda mu ssomero abaana be bandibadde bagenda okusoma naye nze kulanga would encourage n'omuntu amanyi nti alina Katonda gw'asaba n'okumanya nti gwe nange sife twewa obulamu I would encourage children abasobola okusoma abaddeyo basome kubanga loosi bw'eneebeerawo ngera mukyala kalungi bwayogedde nti bagenda mu mwaka omupya era we batandikira. Okay? Yeah. Ninayo ekibuuzo ku both kubanga wane waffe tulina reception tulina ne ya 10. Kati for reception bagambye nti abaagala okuddayo baddeyo ne batuwa amateeka ge banaagenderako yakyawulo bajja kutuuzibwa mu classes za 15 tebazanya ne bannaabwe tebamikisinga na babu class endala naye apart from ebyo bye batugambye kumanyi abaana bano abato bazibu nnyo kati bagenda baa nti temuzanya na bannaabwe naye tebasobola kubasituukinga. Simanyi oba waliwo ebintu byonga essomero bye bakoze
okulaba nti abaana bano basigala bali seefu wadde bamikisinze ne bannaabwe kuba bajja kumikisinga ekyo tekiriko bajja ginamu bajja kuzannyisa ebintu byebimu bwe banaaba bajja ku ssomero si bonna batambulawo obutambuzi oba babavuga abamu bajja kugira ku baasi bamikisinge n'abantu abalala ne pabuliki n'ebigenda mu maaso ebityo kwegamba okutya kw'omuzadde okulaba okutya okwo bakukoze batya essomero lyo kikyoba balinawo ekyenjawulo kye bakozeewo oba Ministry of Education okulaba kiki ekiriwo in place mu ssomero abaana abazze kale tugamba oli yagidde ku baasi naye teyazze tategedde yazze n'akalwadde yakalonze ku baasi ate atudde ku ntebe banazooza kiki ekiriwo bagambye nti bajja kusanitizinga entebe buli kimu era omwana bw'anaayingira mu ssomero era wadde bazze bali kiriini era bagenda kunongoza kufuna sanitization bo bennyini naye era nga mu byonna manyi nti ne gavumenti n'amasomero buli omu ali worried olw'obulwadde okukwata abaana naye nga mu byonna nziramu ekigambo nti Katonda yatuwa obulamu era yatuprotectinga mu kufukamira ku maviivi gwe obanga owulira nti omwana oyagala agenda asome fukamira ne ku maviivi nze bwetyo bwe ŋŋamba kubanga ekintu kino wadde abazungu tebannabakuba badde bagezi nnyo naye tebamanyi nti ddirwe tunadda mu bulamu obuli nnomo owulidde kati singa kyeyongera emyaka 2 mu maaso ng'omwana atuula waka naye nga basuubiza nti bajja kulongoosa tibagenda kulongoosa ebintu every second. That's what they promised. Whether they're gonna be able to keep up with it is another matter. Okay? Yeah. It's not easy bambi kwegamba nze kulwange sandyagadde kuba mu position eno bambi ng'omuzadde. It is very difficult. Will it? Yeah. Ngereza ku mulongo kyagambye bagambye nti abaana bwe banaaba bazzeeyo bajja they are gonna stick with the groups tugambe kirasi erimu abaana abo 15 abaana abo tebajja kumikisinga n'abaana abalala kati what they are going to do first of all kati nga bano aba reception ne nursery abato bagenda kuzanyisa toys ezoozebwa kati toys ez'engoye nti omwana alukwatako n'omulala najja naye n'alukwatako kijja kuba kizibu kuba kakati bwe bamala abaana okubizanyisa babizanyisiriza then ne babisanitize bagenda okuddamu okubizanyisa ne bw'obanga bakyusiza ono n'akwata ekya munne biba tebiriiko bulwadde kati ekirala bagenda kusitagalinga break ne lunch hour times nti abaana baba bagenda oba kulya bagenda era in their groups tebagenda abaana kubeera nga bamikisinga bwe batyo bazanyirayo ku gundi mu playground batono at a time ne babeera nga tebabeera nnyo na connection eyo okubeera nga babeera bonna kino kinogaana nnyo ku baana ate abakulu bokubanga bo bategeera kijja kwanguwa nnyo once they stagger the times nti bonna tebafulumira wamu kijja kuba kiyamba kubanga ate bo bakulu kati ku nsonga eyo eya baasi bagambye nti ensonga emu lwaki bagambye nti abaana bateekeyo 25 nga bajjako only 25 per day baasi kwennyini abaana batambula nga ku baasi baliko batono nga bagenda okumanya nti essomero lino nalino linaggulawo nga bamanyire basi namba egenda ku ssomero eryo so baba bamanya nti abaana mu basi bajja kutambuliramu batono ate plus abaana bwe babeera waka kibeera very likely nti n'abaparents bajja kubeera waka kubanga mbadde ndaba ewano ewaffe basi egendamu abantu 2 n'otunula ku ddeeka eya waggulu ng'eri omuntu omu bateri so kwegamba abaana be banaaba batandise nga batono gambe abaana abasoma South Norwood Harris Academy baliwo only 25 abagenda okujja mu ssomero olunaku olwo baba bamanyi nti omwana gundi abagindi omwana gundi abagundi they have all those records basobola okubagamba nti gundi ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi bwe bajja okujja
so no mu bbaasi abaana bajja kutambuliramu nga batono. So kugamba engeri ezifaananako bwe zityo naye era kunaaba ngalo abaana kwedistancinga era kyoba olaba the other year groups balemye okuziyingiza kwe kubeera nti abaana newankubadde mubakuumye eno mu ssomero ne mugamba nti mujja kubeera nga temubeera close to each other bwe bafuluma ebweru abaana beekula obukuukuulu bafuluma kukulu abaana nga batandika okwekola mu group nabeno abasomero lino basanga bawano nabaana abeeno naye kati baana banga balala tebaliiwo then kijja kuba kyanguye okubeera nti nno baliwo batono ne interaction eri ejja kubeera ntono so ekiyinza okugamba nti kiyinza okukendeeza ku spread y'obulwadde naabanga weebuli ate nze njogera oba wali wayogera kyayateni nabadde mbuuza nti amasomero gonna simanyi bwe gaakola ffe tulina ono Thomas More initially tebaatandikirawo kubawa waaka ne tuyiyanga ne tugezaako okulaba nti arevisinga akolayo ku papers ku websites ezo nga bw'ogamba then oluvannyuma ne batandika okubawaayo ku waaka naye era kirabika nti tebajja kubeera kule balina kubeeraku amasomero gayinawo kubanga bano bwate ba candidate classes tebalina option ya kusigala mabega gayina enteekateeka abaana bano okubasindika akakinga abo nze ndowooza nti okusindika omwana to catch up era nzirayo waliwo ennakugambye nti omwana amanyi nti mu mathematics tukola edexcel kakati abaya 10 kyemmanyi abaana bamanyi the exam board ezo ze batwala nti tukola edexcel then gw'omuzadde okuyambako kubanga tomanyi musomesa we yakoma gw'omusomesa gwe parent okuyambako genda ku website ya edexcel otunuulire specification what they are supposed to study ebyo bye muba mugenda nga muyitamu nze ndowooza nti yengeri yokka gy'osobola okuyambamu genda ku Amazon ofune revision guide bw'obanga omuntu nga parent abadde tazirina genda ku Amazon ebitabo ebisinga obungi ku ebiri ogule revision guide omwana zasobola okukosa kuba W.H. Smith baggalawo awo wonna wonna wakati waggale tusobola kugamba nti n'ogenda okufuna ebitabo naye nga bano ababireeta awaka basobola okubireeta and at this time okuva mu ya 10 nze mba musomesa parent mbawa amagezi abaana batandike okurevisinga nga murevisinga from the past papers era ojja kubifuna on the website ebibuuzo biyinza n'okubuuzo n'odda emabega ova ku kibuuzo n'odda emabega bw'aba akigudde noga lwaki okigudde kiba kitegeeza nti alina waatategedde then go back and dig deep okulaba lwaki kino yakikira ku bibuuzo nze ndowooza ge magezi kokka g'osobola okumuyamba kubanga amasomero ag'enjawulo syllabus gagitandika from different angles toyinza gamba nti bonna bali ku so naye gwe bw'obanga olina omwana wo nga tolaba waaka omwana gy'abadde akola mu ssomero nsuubira abajja 10 ebitabo baabireeta osobola okulaba bibakavarinze n'akola test mu ebyo you can look at the questions nopikinga ebya topic ze bakavarinze nosooka olaba ebyo bennyini oba yabitegeera ne mubiddamu then use the revision guide and the books simanyi oba essomero eryo baabawa textbooks ne bagenda nazeeka ne baba tebaabawa genda ku Amazon obagulire ebitabo kubanga ebyo ebitabo tebabiseeranye ebitabo ebya education ono tebabiseera obwo revision guide bugula sente etonyo pound nosanga 7 bwe butyo nze ndowooza nti ago ge magezi wosobola omwana okumuyambira yese omwami mukibi oba waliyo omulala okubuuza ndaba tusiriikiridde nze mbadde mbagamba nze njagala okugumya abazadde kyekintu kyensinga okubeerako nesisi nabadde njogerako ne niisa ali mu Sweden
abaana Sweden of course tebadde na lockdown naye abaana aba primary bonna basoma kubanga babirivinga nti abaana tebatransmittinga bulwadde obwo kyokka nga aba secondary and above bo tebasoma n'olwekyo lwaki mbagamba bino muyinza obutabirabanga ebyomugaso njagala abazadde mubukozi na mukusaba naye okuguma n'okubuuliriza nti ensi endala zo lwaki zikola bwe ziti of course kati England olwokuba yalwawo okufollowinga ebya lockdown kwegamba batya buli kimu batya bamanyi nti buli kye banaakola baba mu nsobi naye nga would like to encourage naddala abaana abato kubanga abato betaaga okulwaninga okuba ne social ne bannaabwe okiwulidde kyekyo kye mbadde ŋŋamba n'ekya past papers kyoyogedde yes Yeah. Nsobola okubuuza. On the other hand, abawakanye nga bagamba nti ekiseera kibadde kikyali abaana okubazaayo abamu nga bagamba ekamusobolenga gavumenti yerabika nti ekiremedde kiriku abaana ekyokuddayo nga 15 ne oyagala okubuuza banange nga tusiniikiridde nze mumpulira halo mumpulira nze amaana agange nze 15 kaakati nze njagala okubuuza nti amasomero agamu gategeseewo abazadde oba olunaku olusooka ne bagenda ne balabiyasuwalinga ne babalaga the whole school the way they arrange this so that bamanyi zino abaana baabwe bagenda kubaseeka togamba okubalaga kike bategese abaana baabwe okubaseeka kati ng'abaana abato okozesa sanitizer omwana omuto olina okumakinga sure nti sanitizer akaze kubanga omwana omuto ayinza okumala omuteekamu bw'ati n'agomberawo engalo oba n'azita mu kamwa nga sanitizer tannakala kati mbuuza abazadde bagenda kufunayo visit okubaluyasuwalinga nti this is what we've done for your children's safety. Webale nnyo mukyala webale nnyo matovu nabadde abazadde buli bamugambye nti n'amasomero abaana babusoma kakati wamagezi ago nti that's the kind of information gye basobola okubuuza ba teachers nga bawuliziganyiza nabo kubanga tetusobola kugamba nti no bonna banakolawo bati nyinza okwogerera essomero ewaffe ng'ate essomero eddala si bwe bagenda okukola kyekiba kyetaaga buli muzadde n'abeera ng'aliyezinga ne school abaana be gye basoma oba omwana gy'asoma n'amanya enteeka kizeemu ekibuuzo nnyabo kizeemu naye kati nze ntunulira ona probably because I'm a health person I mean health worker kati waliwo omuzindaalo abazadde basobola okuleeta views zaabwe kubanga sometimes you get feedback from other people to be able to act on something to produce changes or to whatever
kati bo bayinza okulaba nti kyo tebawo naye nze ndaba nti kino abazadde okubagumya wabaawo wandibaddewo ng'abaana tebannaddayo abazadde ne bagenda ne bagaa nti kino bwe kiti tekikoze then abazadde ne baba bagumu nti okuti abaana baffe bagenda kubaseefu kiringa nga bwe bakola open days eza amasomero okugenda ku university A-levels abaana ne bagenda ne balambula ne balaba nti ffe essomero yesi lyagadde liki kino tebakola that kind of thing. Ekyo kituufu nnyo ky'oyogedde nnyabo naye simanyi oba kinaabeera kityo nga banaayimirizaamu abazadde mu bibiina abaana bye bagenda okusomeramu ng'ebibiina bamaze okubisanitizinga ne babiyingizaamu abazadde obbalaga simanyi bulungi ku ekyo naye ze ndowooza nti era omuntu bw'aba nga ali interested asobola okufuna information eyo even from the local aid council or the simplest is to liaise with the school straight away. Yeah. Send the head teacher an email and find out. Bw'abanga omwana wo agenda kuddayo nga y'omu ku bagenda okuddayo kubanga bayinza obutaba bonna. Mukyala Mukiibi obadde n'ekyomanyi? Mate njagala kwongerezaako nti nga bw'ogambye nti amasomero ag'enjawulo gakulinjawulo naye ffe abaana bano abagenda okudda babadde bajja batutegeka mpola mpola nga batuweereza information kakati gavumenti egambye bweki kati ffe tutegeka bwe tuti kati kukuddayo era batuweereza protocol baagiyise protocol ne batuweerako n'ebbaluwa okutunnyonnyola buli abaana bameka banagenda bagroupinga batya class bagenda gikola batya emmere bagenda gikola batya naye ne batuweereza ne protocol ffe ng'abazadde email gy'osobola okuweerezaako eno essimu gy'osobola okubako bwe mujja okuleeta abaana mukola bwe muti kubanga naffe tetukyakirizibwa kati kuyingira mu ssomero drop off protocol ndala naffe batusitagalinga engeri gye tutwalamu abaana ate era abaana tebajja kutandika bonna lunaku lumu bavaayo sawa so bagenda babitunnyonnyola n'endowooza nti ffe ku ssomero ly'omuto babadde babakoze omulimu mulungi mukwezi. Okay. Ate yes madam. Wangi njogereko okwongera ku kya mukyala Janet. Hello? Okwongera ku kya Janet. That is very good, Janet. You're actually following. Kwegamba ekyo kiraga nawe oyagala omwana gy'alaga abeere safe. Well done. Ne ng'ekyo kiwedde nga tebanabana kutuuka kusomesa kubala kuwandiika era bagenda kusooka kusomesa baana okubeera ne hygiene bwe baba ku expectinga naddala abato kiyinza n'okutwala wiiki nga 2 just kuyiga ebyo byokka nti bw'ova wano onaaba mu ngalo bw'otuula wano baliwe wati kale sirowooza nti waliwo omwana ajja okusigala ne sanitizer ku mukono oba n'amukomba ekyo kye bajja okusookerako okutraininga abaana. Ebibuuzo tubimazeeyo bannange tufundikire. ndowooza biweddeyo. Kale mwami Mukiibi wabadde alina ekibuuzo? Kind of si kibuuzo naye mbadde njagala kubaako kigambo kyenjogera ekitugumya nti obulwadde buno bukyanga bujja bwatusanga ffenna tetubulwalangako era tetulina immunity eri bulwadde. Ekyokulabirako kyenjagala okubawa bwe mugenda e Uganda ensiri neekulumako emu yokka oyinza okulungula n'ofuna enkufu nnene mu kyenyi kubanga oludde nga tolina immunity. Naye tugume abaana bagende bafune immunity obulwadde bufuuke ssenyigo wa bulijjo kubanga tetunyeza kukola abakeesi batugambye nti obulwadde buno bwe buli bugenda kugenda kakati
there is no doubt obulwadde buno buli deadly, buli dangerous. Naye tulina okubufeesinga tubuildinge immunity. Kama nga tukwatiddeko ng'era anti wange omulungi Robina bwe yatugambye. Kama abantu. Saba mwami Rubeka. Mwami Rubeka abadde akyaga. Nzange just nyongera kugumiza kya mwami kibi kyayogedde. Engamba nti already abasomesa babadde ne test kubanga okuva COVID rejja bakiwaka abaana babadde bagenda ku ssomero. Ne abaana bakiwakazi babadde bebasinga okuba vulnerable kubanga bamaama baabwe bava waka amama bagenda ku frontline ne bajjanja abalwadde ne bakomawo naye nga abasomesa baba nti abaana abo naye Mukama gwe tusinze ono w'amaanyi nti akoze ebyekisa abaana abo tunawulirayo mwana wa kiwaka yenna eyalwadde oba eyaperinza ku ssomero nti bonna Mukama abakumye bulungi katusseho obwesigwa mu Mukama nga babiri bwagambye nti Mukama ajja kukola ebyekisa kubanga mwami kibyo awadde tetumanyi ffenna naye Mukama akola ebyekisa mu baana tuweeyo tutunulire ekiseera ekijja kye tutamanyi oba kiggwako ddi ekya COVID oba mwaka gujja tugumire mu ye tumwesige nga bwakumya abaana bakiwakazi bonna tutunawulirako mu UK nti omwana bakiwaka yavudde ku ssomero oba essomero gundi lyaggaddewo olwokuba abaana bakiwaka baleese obulwadde naye nga bagenda backward and forward mu bazadde baabwe ne basinkana bannaabwe era beebuuza nga bw'obimanyi naye Mukama akaddewo obukuumi tukkirize nti nalwo wano wajja kubaawo okusoomoozebwa naye bajja kubanga bongera okukola amagezi kubanga abaana olwedde babadde n'abaana buli ssomero libadde lirina abaana bakiwaka si ekigenda okuba nti baggulawo obuguzi out of the blue wabula bagenda kwongereza ku mulimu gwe babadde balina olw'abaana babadde babeera nabo just enamba yeyongeddeko obungi tusabe Katonda akola ebyekisa akuuma abaana baffe beetu bebadde nyumiriza kweti omwami Mukiibi ndowooza kyekyo just P1 reception P1 P6 batandika nga lumu Juni ate ya 10 ya 12 boka batandika nga 15 naye ng'era kyetaaga omuzadde okukubira essomero okufuna information yonna nga bw'enebeera nga budde mukyala Mukiibi banyonnyola stages ezo kiba kirungi okumanya even from abasomesa aba secondary okumanya engeri bagenda okukitambuzaamu neyanziza omukisa guno gwenfunye ate neyanziza nnyo nediscussion yaffe eno ndowooza bitambudde bulungi bannange Mwami Mukiibi nkubuuze oba mwami Mukiibi oba mwami Kalanzi infomo baletuakuokana kalungi olugalo tugende mu infomo anti lopinga ne mwami Mukiibi banyeemu wano muzeeyo omupiira gwa munnamwe temumanyiza okubeegezuza Hello? Antobi no gambye ki? Mbali watu kyeŋŋamba nti ngezezaako wano okutunula nga be ba attendees nga ba attendees